Okay, ku celebrity track and of course Koli. Alan Cruises, my name is Mr. Handsome and King of Panenka. Gemanya gena masobere ngo subscribing muganda wange ate ne round about kwetuli tuyina Jovan Luzinda and of course tukyali ku topic yaffe nga bwe tulokola mu week okuba dropping every video y'abavubuka ab'enjawulo nga balina omulago tuso omulange ennaku zino gwe tuliko gwa music w'abavubuka naddala kino ekiti kye bayita ekya band okubanga tazanyiwako ddala ku TV babagamba wakyalo simanyi genda ku beat simanyi gundi yayina omuzanya TV z'oluzungu tezimuzanya naye nga bo bayina pain gye bawulira so olunaku olwaliro baagala ekintu kikyukemukko nina Jovan Luzinda asooka babuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso Jovan buuza kuba tulaba abatraba mwebale kubeerako mwebale kubeera nga musubscribinga yeah ku celebrity track yeah mwebale kubeerako kyamaanyi nnyo by the way kuba mwemwekona mbwe muti muba mututeekayo kyekimu olwo olimba lwensinga okwagala baluyita mutamiivu oluyimba olwo lunyumira nnyo mutamiivu oyo chorus gyesinga okunyumirwa chorus gyesinga okunyumirwa okay kyamaanyi nnyo wekiba bwe kityo era nange negoma yobompa okay gyemba nkuwa ninga mutamiivu ettamiro lya lafu linzunza obulamu bugwabo nga tonnaba kulabika Jovan olina omukwano gwe kikyolaba olowooza lwaki abakyala bakwagala nnyo nange simanyi naye engeri gy'obatunuuliramu ng'oyimba bwe nkutunuulidde kikyowulidde nze sirina kyempulira ndi musajja muno naye just ba bakyala nnyimba gy'oyimba ntunuulira gy'obayi kiki olowooza magiki ki gw'oyina mu ggwe Jovan magic ali mu katonda katonda yekka yamanyi lwaki bwe kiyigira kibaawo bwe kityo oyiza obulamu bugamba ki obulamu si bubi mpozi oba omunange emikolo tegikyabeerawo scientific wedding zaafuka scientific wedding waliwo scientific kwanjula buli kimu kiri mu scientific form mu survivinga mutya ensurvivinga bagamba omutalibeerangawo lwa byakulya kibiri mu Bible ti omutalibeerangawo lwa byakulya abula libeerangawo n'ekigambo kya Mukama lwoba n'okukkiriza n'ebintu byekola okitegeera ti lwotambulira mu kukkiriza nekyobadde olowooza nti kizibu nnyo kisoboka okubeera ekyo kuba mu Bible mulimu Katonda we yagambira Musa nga abantu balwadde gondyani balwadde kawumpuli n'abagamba buli muntu kwata omuggo guno kyokka nga ate wewunya omuggo gwo nga musota kyokka nga ate mu Bible era yemu yegamba nti omusota ekyo ekintu ekimu ekisembayo okuba ekyettabbu era ekyo sitaani mwayitira okugamba nti oyo sitaani okitegeera naye ate at the same time nekiba nga ate Katonda kyakozesa okubeera nga awaki awa Musa agenda awonye ensi nga buli anatunuuliranga omuggo gwo omusoto gwe gunajjangayo omutwe we guti nga bawona so Jovan omuntu akulaba oba omukyalo akulaba oba omuzadde akulaba alina omwana omuwala muvubuka agenda kuyimba naye muli awulira Jovan yamu inspiringa Jovan ayimba music wa bandi n'omutabani oba muwala wo oli ayimba music wa bandi sooka omutangaaze otandika otya okukola oluyimba olwo era obuzibu mubusanga wa ng'oluyimba luwedde okay kakati olaba obanga otandise oluyimba olutandika na ndowooza gwenyini ofuna endowooza muggo oluusi engeri bwe tuli nti ffe tuyimba ennyimba nga ziri ku bulamu bw'abantu nti otandika olimba ng'owulidde muno bayogedde emboozi nekunyumira oba nekwatako bwebityo basa ekyo ng'oli mu love gwe ng'omuntu nobeera nga weetaaga okuexpressinga that love ogiwe ku bantu abalala naye nga toyagala ofe ekisiiri wekka ne love yo oba ofe ekisiiri n'emboozi ey'omu muno gye yakunyumiriza oba eri mu kyo oba eri mu biki oba nosanga oli nga mukazi bamukubye biki nga anyumya kubbawo engeri bwamuyisaamu obubi kati ng'olina okyogerako abasajja engeri bwe basuula abaana b'abandi bwe bityo n'abakazi bakola obuyayi bwabwe bwe bityo kati mu kyo ekyo ne kiggwa n'oddako n'ofuna kye bayita melody gy'ogenda okozesa like nga onaga njagala bwe kityo that is what they call a melody
bw'ofuna melody n'otandika ogamba kati neetaaga okujjuzaamu ebigambo biki by'ogenda okujjuzaamu oluyimba lugenda kuba lwa love tinkwagala okukiraba nzala aniye gwe neesiga bwe kityo nova eyo n'ogamba ka time yagenda mu studio naye nga tonagenda mu studio sooka genda ku keyboard oba olina gita n'olukuba ku gita olabe codes oba omanyi okkuba bw'oba omanyi okkuba oba tomanyi bw'oba tomanyi oba olina genda mu studio ne bakukwatiramu ne basooka bakolera demo omanyi obikuba nze manyi manyi okkuba gita manyi okkuba n'ennanga bwe kityo kati eyo nga tuvuddeyo ekiddako oba olina ogenda mu studio bw'ogenda mu studio bakkubira ne bakuwaddemu esooka bwe bakuwaddemu esooka ekiddako kiba kyaku n'olusooka oyisaamu ogusooka after ogwo ne bakuwa time olikomerawo ne bakuteeramu ebira n'oteekamu amaloboozi agamalayo kati eyo nayo procedure yonna ng'ewedde oba process ng'ewedde ekiddako oba olina kutandika kuyiiya batya bw'ogenda kukola video ya raw okulutambuza biki video layise nnyo eri millions nga kakati kunze le ku grade kwendi essaawa zino nyinza okukola video ya millions nga 10 ekitono ennyo oba okitegeera kati millions 10 n'ovaawo n'ogenda n'ozinoonya n'oziteekamu abula togenda okufunamu oli ku probability nze gwempita gambling ya okuba matatu oli ku matatu kafuna tekano tekafuna muzadde atudde olwo muddiro ali mu kulaba omwana waliwo omwana kati saawa zino yagambye dda maama mpa ssente nyingire music anti era music wabagagga ogwo muzannyo gwabagagga mpozi omulala alina kuba na mukisa obugagga n'omukisa bintu studio bakugyeko mmeka studio bayinza oba kati kunze nze studio ngenda ofulumayo ng'olimba ntaddemu kumpi million nga emu kitundu just audio kuba ekisooka nteekamu live instruments bwe nva ku live instruments nyinza oteekamu mweno ne byatabikuba bulungi ne bitanyumira nga ngenze waka nengenda te mu studio endala era kyekimu nteekamu era million endala emu n'ekitundu bwe bitanyumira ngende walala mpaka kyova olaba this kind of a guy akwata oluyimba nendeta oluyimba lumu mu mwaka kuba sirina sente zikola nyimba 2 abo kitegeera kuba n'olumu lumbonyaabonya luntabukako totaliiwo gwe weeteramu ssente kati mu mbeera eyo nembeera nga kyenina okukola kiri kimu nga nina kufa ku luyimba lumu olwomaliriza video biki video njikutte millions 10 ntaddemu music wa Uganda wa bbeeyi akati ate novaawo n'ogenda ku bano ba DJ ne balyoka bakuzogganya ne bakunyiiza ng'okutte millions 10 ozitaddemu n'omwana ali mu bubblegum music tasobola ziteekamu oba okitegeera kuba ffe tetuyimbira batamiivu ffe tuyimbira omuntu ategeera tuyimbira oyo akooye obulamu bunene obw'okubeera ng'obadde omuntu ng'awulira ekigambo ku kigambo message exactly kati nga akooye buli obulamu obw'okubeeraawo banaye okitegeera obw'okwefuula w'amalala biki ayagala awe ku girlfriend we obuyimba obuwoomu ayagala amusindikira oba we bambaga ng'eyo bamutereka akayimba mwana gwe wabikola wakula n'owola okitegeera bwe kityo kati omusajja yena nga kyayagala okuba mukazi oba mukazi kyayagala okuwaani baawe kati nga alina okamusindikira kati kyova olaba nti ffe tetukola bintu biri substandard oba biri half-baked oba okitegeera okukola oluyimba omala dwetegekera ddala oba okifuna omala dwetegekerera ddala kati ekyo nga kiwedde n'olyoka ofuna ate banene abajja abo ng'ogenze tugende mpola ojja oluyimba mu studio audio omuzunziza studio nga 4 otaddemu olusi kamu wali kamu kitundu wali n'ogweyongeddeyo 8 wali gwewadde 5 olugjeyo mu audio ogenze mu video 10 millions 10 kati millions eze 10 omaze oziteekamu n'onoonya kati ezigenda oddutambuza omu ng'osooka omuwayo nga 25 ng'owayo omulala emitwalo nga 5 abagenda okolaki abagenda oddutambuza bapromota omweki 25 anti kyekyo bayita okubeera nga tulina copyright law kuba omuntu oba ne copyright law ku nnyimba zo nga osuubira okufunamu kyoba olina okuddako omala okukola oluyimba olina kubeera ku album yo olina ajja n'agula album exactly you don't need to kutambuza buli kimu kisoboka abulafu abantu fe abatakyetera kulaga nti kisoboka
oba okitegeera. So ofulumiza video yo kumpi oluyimba olumaze miliyoni zo ngaago 2 bwe kiri bigwedde byonna byonna obimaze abo ne bano abagira ogenze kuba DJ n'alyoka akunyiiza agambye ebigambo kyolwo mu myezi kwamwe tetumukuba oyagala nkukuba empa ssente n'omubuuza nkwe ssente ezaaki kugwe nangani abeezaawo munne mbugombeezaawo nze omanyi myaidon mu bulamu bwange nze mbadde nga ba DJ mukozesa mikwano gyange era nga ebankubira kuba nze nyiga for the talent nyiga simanyi kwefula muno naawe nze seegira DJ agamba oluyimba lwo oyo kadongo kamu simukuba oba okitegeera simanyi viwati tebinnayo okitegeera mbu ani bagita BPM mbu BPM tenalinya nokukalirapo nno omusajja tategeera BPM tenalinya byebiki byeyogerako ali kuba Rihanna ali kuba Jay-Z tabalabanga nako tasubira nakufuna ssente mu Jay-Z ne ku YouTube channel tesobola kujjako n'ateekako oluyimba lwa Jay-Z ne bamuwa ssente oba okitegeera kuba luba copyrighted okitegeera kati mu mbeera eyo n'omusekerera bambi n'azimba empale baziteeke no wansi olwokuba kulaba gojja mu mbeera nti olina empisa baagala nnyo abantu abajja gwe mwana naye nga naffe tubisobola n'olwokuba nti munnaaye neetaaga okubeera Alan Cruz okundaba nga ndi kam asobole okwegomba nange kyendi enkyawo aba abadde alina kyakoze obwo byakikyuse kuba nze ndi ttaala eriraga ekituufu oba okitegeera bwe kityo kati mu mbeera eyo ovudde wabadde bakuvuluzavuluza oluyimba lwa mikolo lwa bandi kadongo kamu kakati mu mbeera eyo nembeera nga just oba olina kutunuulira butunuulizi mbeera oba okitegeera oba olina kutunula butunuulizi mbeera ate ffe tetuyomba tetulwana tetukola ki so nebeera nga ebyo bituluma oluusi naye lwakuba nti nze yadde ki tekimpugula ttama ovudde wabadde olwo lwolekeza amativi ne radios yo radios era nze kati sitwala mu radios ezo mbuna zino radio babikyeze zikuba ennyimba mbu bazungu mbu wa DJ gundi DJ oyo nze abo I don't give them my music I don't kuba era tebajja mmukuba ngende yanvume ngende yanvuluge nyige nga ntadde oluyimba ntadde mu millions 2 I don't ngaye talina na project gye yali akozeeko eweza miliyoni 2 talina nze oluyimba ndutadde ennyumba namba nga kuliko n'ettaka nga ngizimbye wakiri omuzigo gumu ngutadde mu luyimba ate olutali lumu ezitali 2 ezitali 3 ezitali 4 oba okitegeera oba ofuna kyenkugamba have you ever got an experience nga TV presenter oba aba radio presenter bakola kwezo gundi z'oluzungu abo nakufeesi nga nagamba sijazenya kintu kyolwansonga bweti nebwe leka naawe ebyo tubifuna nnyo ku TV ez'enjawulo ezo zeefula mbu za luzungu without mentioning names osobola tunyumizaayo coincidence emu yakutuukako kansooke nankunyumize just banene banene abatunda music waffe mu zi libraries one time o DJ oba ba DJ bali mu Majestic o DJ omu oba aba DJ ndowooza nagenda ne mutwalo limba lwamboseera nga lwakajja lukole nga nakalukola bwe bati lufuluma ne mga mwana gwe mmanyi owakabi ayinza okunyambako mbadde nkusaba ontaase ongirireko kulimba lwange luno olunkubireko biki yaŋŋamba namusanga kuba lulimba lwali lwa Chris Brown ne mugamba nkusaba olunkubireko biki yaŋŋamba ogambye biki ne mugamba akayimba kange kakano kankubireko nga ndikamu nnyo yaŋŋamba nemwe gwe gayi olowooza nyinza okuba oyo kadongo kamuwo nyinza omuteeka mu mix yange ne mugamba gwe nenyiga ne mugamba gwe todangamu okwogera nange ng'okuba ba Jay-Z okuba ba Rihanna okuba baani wuno nkusanzeemu na Chris Brown ogenda musanga ogenda mulaba ddi
music waffe gw'otunda n'ofunamu ssente abula ondiko mmanyira eyo majestic ne mugamba toddangamu okumanya ne mugamba n'olimba lwange sigenda ddukuwaate kati neekyusiza nenkyuka okitegeera kuba nalaba nga omuntu gwe ndiringa netakola kitategeera notategeera gwogamba otya nti Alan Cruz abeera nange ku ground eno wansi ansabye katugambe ansabye gundi nga bonalaba nti interview munaye kankire ntekeko ku gundi yange nange mbeeko engeri bwe okitegeera kuba bwe mbaawo enkya nofunamu oguddako ojja pika kayimba kange nawe ku gundi yo kuki ku platform yo ogendako wa platform bonaka platform nze nfunamu ate toddemu onzijeko amawulire amalala okitegeera naye jeyizigo talina gogenda kujjako yadde empeke ye peesa yadde peesa va ku ddoola emu kwe peesa terisobola gula ddoola emu empeke ye peesa togenda gifuna noganze nkuba jeizi akula oba okitegeera Alan Cruz obudde buno wandibadde olina abasajja bamaanyi boonoonyeyo nga lunaku bw'ojjako amawulire n'olwokuba wamanya nti naawe tuli myaka gye gimu ffe tukyatambula ebbanga ddene okitegeera obudde bwaffe bukyaliyo esawo yaffe ekyalina obudde buwanvu abala tekuliko abali mu kuvaako obudde buno nga bakulu baffe ababadde mu music industry ba legends oba okitegeera leero naawe oli mu kusitula emiti emirala emito kyovola boze nontunuzaamu kamera yo. It's not all about nti no weetaaga gundi views ku okitegeera kubeera osobola ozifuna mu bantu abalala nkimanyi osobola ogendeyo mu byalo abantu bakola ebintu ebisese ebisanyusa okitegeera nga tebagala okulaba ne ŋŋamba gwe gayi sigenda kuddamu kuwa luyimba lwange ate sijja ddukuwa ne mugamba ate tolinva ku mutima bulamu bwonna ne buli lwe nzirawo ne nzijukira mujjukira otera omulabako yagwa yagwa naye kigwo straight yenoonyanoonya teyeera nji nnyo baana balabe baliko kati obulamu obwo just tebamanya tv tebakuzalawangako nze tv toyinza kunzalawa ninako mikwano gyange bapresenta ki abakuyambyeko music wammwe ekika ekyo boolaba n'ogamba omuyimbi ono alwanidde music ekika kyaffe oba presenta bwati singa abasinga ku tvs ez'enjawulo ne radios ez'enjawulo abasinga baitha abasinga obungi ku local channels bonna kuba oli newaba oluusi nga takakube abeera eyo ate girlfriend namugamba namusindikira banahemboseera ogenda okulanga akubye emboseera oba kitegeera kati talina ngeri bwasobola kudduka music waffe ku local channels abula ate mubali babeera mu bino amanyi obwana obuto balimbalimba obeera mu masomero naddala ababeera ku ezo ze bazita batya tvs bazita batya ezeyita international nga neri wano Uganda nga terina ku mukoto giri eminene nga tegenda mu America tesala genda mu America nga yawano bo bagamba bazanya urban naye nga tesala kuva wano genda mu America ng'okugiraba olina kumala genda ku simu oba kitegeera kikulirikira kitya nga wiiki eweddeko nga programu emu eya tv tolabyeko luyimba n'olumu lwa bandi lwadde n'olumu nga si lulwo naye olwa munno kati nze kankubuulire ne tv ezo sizitega sikulimba sizitega bwe bakuyita ku interview sigenda ate mba nkimayo ki ogenda kunnyongirako ki kiringa bonaazaala omwana wo n'abeera n'omutume wa muganda wo n'agenda akyaleyo oga mwana wange agenda okyaleke wa muto wange n'agenda wa muto n'akomawo nga mutego asigasiza oyinza omuzzaayo tosobola oba okitegeera kaki ekimu nange siyinza kwesiba ku muntu gonjagalako services zange abula gwe tompa service kiringa kwagala mukazi ng'omukazi gw'oyagala takoze eki zamu bavubuka banna amaanyi abaddeeyo abadde atandise oteeka ebikola wansi agamba bandika muvemu ngene nkubeera gatambula sokozemu ku bavubuka bannaama olaba kyenjo ogamba bavubuka bannange naddala abagala eyo baboga music teri ssente sente ziri eno I'm this kind of a guy eyafuna accident mu mwaka gumu nenfuna emmotoka 3 mu mwaka gumu gemanyi kyekitegeeza
sente omwana azijjamu atya mu music wammwe mukubiremukko ekitabo mikolo imba akayimba ng'abantu basobola okukategeera baby you look smart baby obitegeera ebintu ebyo omuntu muwaana amaaso amazima mu bakazi 10 b'okwanye mulimu alina amaaso mu bakazi 10 abali mu Uganda mulimu abagenda okwanjulwa abakazi 5 abatano babakwanye jjo beetaaga owulira akayimba ako kati nga olugira baby akayimba okawulidde baby okubidde akayimba no ina kwongera mbongezi nzedde ebbanga we nabeererangawo waliwo obulamu bwe natambulirangamu nga baŋŋamba olumu omukulu lutaaya bamukubira abamawulire bajja nga omanyi abamawulire namutunzaamu kamera bamukubye ebifaananyi kati what I did nenjagala nzije ntule kumpi ne waali bankwatiremu nenkyanuma natula bwe nti amawulire gagenda okudda nga bansazeeko siriiko nawulire nako ako kaaluma buuza divoshi mu luyimba lwa Levikson Levikson mu celebrate ai abaana bakuba naye kano bakola batya baddira omanyi bakuba ebifaananyi nibamubuuza neŋŋamba naye kantule wano siyinza kukubulamu kati nga bontonozaamu kamera omwana najja natulano kati bwatuula oli wa kamera ng'agikwata ng'agikyusaamu katono tolabika okitegeera kati nange kyekimu natuula netereeza nange njagala nage nti ndi in motion omanyi okuba nga bakuba ebifaananyi bigenda okudda nga nze siriimu nga ne esaati eno njagala olaga abantu nti nze nabadde wano esaati gyolaba nina oluyimba lwa Mallory nali mu 2012 nga nswagoli nga njagala olwo okutandika nange bandabe baluyita baby naye oluyimba lwagenda okudda nga mmanyi bandabe kuba nalabanga kamera nga empitako naye lwagenda okudda ng'abantu mbagamba bugambi nze ono wali naye ng'omuyaayi owa kamera akola ati annaye ebintu bino anyway Jovan nga tumaliriza ogezezzaako okuwandiikira ku banne ennyimba okuwandiika mpandiikira ddala era ndikyali atatera nnyo okutunda nnyimba njagala nnyo okuwandiikira omuntu ayimba obulungi ajja atya ayina kujja nga mukakkamu nnyo nakasente kangi nnyo no ayina kuba wampiisa kyekisinga obukulu kuba osobola okuba omuntu ng'olina ssente nnyingi nga tezikugasa olina abantu bewandiikiddeko ennyimba ne zikola badde sinaba kuwandiikira abantu nnyimba ne zikola era toyinza manya limba lukoze na lutakoze kuba buli omu alwagala bubwe okuggyako zino ze bayita megezo kizibu ogiwandiika eyo nzibu kuba togimanya gwe lwosuula mu kasasiro ate munerwe lufuuka mega bwe kityo so olimba olukoze luzibu anyway ebigambo ebisemba nga tumaliriza nga tuva n'olunaku olwaleero nakyo kyobasuubiza olinayo ekipi ekijja Jovan kikyafumba ekipi ekijja weekiri era amanyi korona ono yankutte mbadde ngenda kukola bandi omwaka guno yo yange nga mulimu abayimbi abalala abayimbi abalala bandi omwaka guno mbadde nayo ennyimba endala nga 15 oz'omwaka gumu bwe bityo ebintu ebityo wagize channel abayimbi kati mwayize channel wafunye channel omuntu asobola okunoonya music wo channels ki mwasobola omufunira ogenda ku Luzinda Jovan awo oba osobola okunfuna no subscribing Luzinda Jovan Luzinda Jovan gyoteekamu oba Jovan Luzinda ekuleetera olukoona konakola twing akati oba olina nokoona nekkade nakola tuwoba otaddeyo ekintu kajja okola twing bwe kityo bataddeyo bwe kityo olina collaborations this year ndabika ngenda kubayo ne collaboration ne Sasha Brighton n'abalala ngenda kukola collabos nyingi ne kojja wange bamuyita ye kojjawo mwerabidde kojja wange simwerabidde simwerabidde owayi anyway nga tumaliriza lutaaya bata n'abagamba buli omu agezeeko okunoonya greener pasture olw'embeera eyaliwo maybe the financial budget biki budget yeyali ey'ekibiina embeera ebayisizza eti ebweru ki kyemulabye ebweru ki kyemuyize kakati like ife otwabereranga muno Eagles mukulu lutaaya yatubuuliranga ebintu
era nga tuyisa mu bulamu obwo nga tugamba nnyo bwe munafuluma bingi bigenda kubaawo webiti naye kimu olina kusigala nga ofokasinga ku ekyo era tugenza okumaliriza lenga yadde tukyatambula tumaliriza nga tuli mu bulamu obw'okubeera nga tukyeyongerayo tutambula bulungi oba okitegeera kuba omusingi gwe batuwa gwegwo oba okitegeera omwana gwe wakuza obulungi nga bamukuba ku mbooko mu buto mu bukulu aba n'ensonyi oba okitegeera kuba manyi nti ebyo bye nakola nga mu buto ne bwe naakula bwe naabikola bajja kukola ki bajja kunkuba so bwe kityo kiki oyinza okwebaza mwami Lutaaya mukulu Lutaaya nze kye mwebaza mu buli kimu mwebaza olw'obulamu bwange ya bwe ndimu leero oba okitegeera mwebaza nnyo era abe Kakuuto mwenna abe Kakuuto wa Metukula abe Kyotera Rakai district mumulabiranga ddala mukulu Lutaaya nyambe mu mwaka lukyokka mujja kuba mumaze waliwo kojja wange baithe kamuleta abuze kayinamu akayimba ke mukawagire kojja wange jangu Treasure soko jo ono weda Treasure gogamba maliriza Treasure music mtono olubuto lwerungi music mtono olubuto lwerungi naye kale naye nga bw'omuwulira ng'ayimba muyimbi mulungi nnyo abantu soko bayo ku ddoboozi ku kye tuteekateeka then tulabe actually soko oyime mutamivu wa Jovan chorus ndinga mutamivu lwaki tuyimba ajiji kupaka kazingo ajiji ojojo laba omuwala tyoliko mwana embosera jangu mugate amaloboozi mangu nga tumaliriza kati gwoba ompaki ajiji ojojo laba oluwala omwana embosera ajiji ojojo laba makula oliko mwana embosera nsasira abasajja gy'osalwa bafadda oliko mwana embosera kulira tewali basezi mama oliko mwana embosera bamuyita Treasure and mumulinde muyimbi mupya agenda kujja essaawa yonna namuligamba nti Alan Cruz yamutulaga ne Jovan Luzinda namuyita naye mu buseera ebyo yalina olubuto lunene ng'ate music mutono bangamba oluyimba wakiki mbu wakwata ku muwala ng'ayokya mbu wali oli virgin n'omukwatako bw'ati omwala yali ayokya ebyaddala oba yali ali musigiri ngenda okukwata kwebati nga Mukama Katonda wange mbaire mwetegereze vidiyo omwala oyo sikitegeera Alan Cruz gemanya celebrity track gwe mukutu musibe bulungi mweraba celebrity track subscribe